Twebaziza nnyo abatulaba nabali ku kamera tweyanziza nnyo okutukyalirako. Amannya gange Peace Nakitende Muyimbwa, Deputy Head Teacher akola ku by'ensoma mu Mukono High School. Tutandise tutya? Taamu tugitandise bulungi. Oluwummula lubadde luwanvu era tusuubira okukolamu ku psychosocial support, kuddaabiriza abaana baffe bano nga twogera nabo, naye entandika gye tutandise tanaku nnungi, tetuli discouraged. Wenjogerera tulinanga 80% abakomyewo, 20 eyo gye tukyalinda, naye nyo wiiki wenaggwerako nabo bajja kuba batuuse, so tetuli bubi. Ku sayidi y'abasomesa, n'abasomesa gye bali leero nkedde mu classes zonna okutambulamu ng'abasomesa gye bali basomesa, abasinga obungi bayitamu ebyo abaana bye baakola okukomekkereza omwaka. So ffe tulaba nga taamu tugitandise bulungi newankubadde oluwummula lubadde luwanvu. Mindset y'abazadde tuzze tugizimba mpola mpola, tutambulira wamu n'abazadde. Abaana benkugambye over 80% abali mu bibiina kyeraga bwerazi nti n'abazadde bali naffe, kubanga omwana teyeereeta yekka ku ssomero, alina bye tumwetaaga okujja nabyo, waliwo ssente z'emmere ze basasula, so omwana teyeereeta yekka. Buli woolaba omwana ng'azze kitegeeza omuzadde naye ali wamu naffe. Bye balina okusasula, bye balina okuleeta babikoze era tuli nabo. Tetunnafunayo beemulugunya essaawa zino, tetunnabafuna kubanga bwe muzze mwandibasanze ku geeti nga bayimiridde. Kati ffe lino essomero lya youth, mwandibadde mubawulidde nga bali RDC, naye tetunnafunako ku ripooti yonna okuva ew'omuzadde eryemulugunya. Tubadde tutambula bulungi. Buzimbibwa omubiri omulamu. Omubiri omulamu ng'oggyeemu ebiri spiritual guzimbibwa mmere. So tosobola kulowooza nti omwana asobola okutuula n'akakasa by'asoma mu kibiina nga talidde. Ffe nno tuli ba mukisa nti abazadde baffe ekyo bakimanyi. Tewali yeemulugunya ku kusasula ssente z'emmere, bazisasula era abaana baffe tubaliisa bulungi ddala. Wano w'osanga ekijanjaalo ekitaliimu kawuukuumi, w'osanga akawunga first class nga tewali kwemulugunya, w'osanga abaana badde nga balya ne ku muceere ku lunaku olumu. So ffe tumanyi emmere kikulu, especially balanced diet wekituuka ku kuzimba obwongo bw'omwana. Obwongo bwebaka omwana bw'atalya bulungi. Ffe first week teba lousing week. Ffe olw'okuba program kuluna actually program yakyuseemu bukyusi, ffe abaana baffe bajja ne bakiliyaringa ennaku 2 ng'okusoma terunnatandika. Ekitaamu eno yokka yokka lwe bakiliyarinze ku lunaku lwe tutandika. Tuba twetegese wekituuka ku ngambye ekimpozi. Ffe nga Mukono High School tetulina lousing week. Abaana ku lunaku okusoma lwe kutandika, omusomesa abeera mu kibiina ng'abalinze okubasomesa. Era twagala okwebaza nnyo abazadde baffe, ekyo baakiyiga nti ku lunaku olutandikirwako gavumenti lwetugambye nti lwetukomawo okusoma kutandikirawo, lousing week teriiwo. Kati ekirala, oluwummula nga bwe natandise lwe nagambye lubadde luwanvu ddala, abaana baba balonze empisa ezitali nnungi. Kati ffe Mukono High School tulina department ya counselling. We have a fully fledged department for counselling. Eyo yakubudaabuda baana. Kati department eyo etegeka emisomo egy'enjawulo okubudaabuda abaana okusinziira ku myaka gyabwe, okusinziira ku kilaasi yaabwe, era program eyo bw'eri mu ntegeka ssaawa yonna batandika okugiteeka mu nkola. Ndowooza wiiki ejja tujja kuba tutandise okubabuulirira mu bibiina eby'enjawulo.